Mbabuuzako buli omu gy'osinzidde okubeera ng'ate ogoberera vidiyo eno egenda kubeera ng'ate ekwatagana nnyo ku baana bankuba kyeyo naddala abaana abawangaalira okudungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq UAE mbere ng'ate musembera oba olina mukwano gwo ng'awangaalira sayidi ezaawo abeera ng'ate oba oliawo omusheyaringirako ko akatambi kano oba oliawo aboba olina mukwano gwo yenna ng'ali mu nteekateeka y'okubeera ng'ate asimbula ava e Kampala ng'agenda awo ku ddungu obeera ng'ate omuweereza ka video kano oba oliawo kayinza okubeera ng'ate kamubeerera ka mugaso mu maaso eyo kakati amawulire nina ganjawulo nnyo era nga bwe kutegeeza gagenda kubeera nga tegakwatagana nnyo ku baana abawangaalira awo video esookera ddala gye ngenda okubeera nga tenkuterawo waliwo omwana bambi nkuba kyeyo mukama we boss yamuwa obutwa era oluvannyuma lw'okubeera ng'ate munaaye amutegeeza nti agenda kubeera ng'ate addayo Uganda tagenda kubeera ng'ate renewing contract mukama we yasobola okubeera ng'ate munaaye amubukingira tiketi era yasobola n'okubeera ng'ate munaaye amukolerayoko ka shopping n'amugulirayoko ku bintu ebyenjawulo munaaye Kadama yabadde yakamala okubeera ng'ate atuuka mu ggwanga ly'e Uganda embeera neyongera okubeera ng'ate etabuka yagenza okubeera ng'ate addusibwa mu ddwaliro nga tenakubeera ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno bagenza okubeera ng'ate bamwekebejja ekyamazima ng'omwana yanywa akatwa mukama we oluvannyuma okubeera ng'ate yamugamba nti nze sigenda kubeera ng'ate ndiniwalinga contract mukama we ndowooza yanyiga bunyiizi nabeera ng'ate munaye amuteeramu akatwa mu mmere oba mu byokunywa kyonna kyonna engeri gye yakozesamu okubeera ng'ate amuwa obutwa teri amanyi naye bagenza okubeera nga tebamukebera nga omwana yanywa obutwa era nga obutwa obwo bwamusensera yenna kakati wayisewo ebbanga lya omwezi nga gumu omwana ono embeera neyongera okubeera ng'ate etabuka ng'ali Uganda awo era n'abeera ng'ate akogera ddala nga bwemulengera awo mu bifaananyi emyezi gyageza okubeera nga tegikoona ebiri omwana oyo n'abeera ng'ate munaye ava mu bulamu bw'ensi eno so kibeere kyakuyiga gwe wenna ng'opulaninga okubeera ng'ate odda e Kampala ng'omaliriza contract y'omukama wo oba oli otomugamba nti munaye nze nsiibudde sigenda kudda abantu abasinga ekyamazima balina emitima emibi so oyinza okumaliriza nga munaye akoze ekintu ate kyogenda okubeera ng'ate ofa olojja so omwana oyo yamaze okubeera ng'ate munaye ava mu bulamu bw'ensi eno eyo no nga nkugyeyo era sitiru nga ndi ku baana bankuba kye waliwo omwana amanyikiddwa nga Margaret era nga ono ekyenjawulo si mwana munnayuganda mwana abadde awangaalirawo mu ggwanga eri Kenya era ng'ono yasendebwasendebwa mukwano gwe ng'amusuubiza ssente empitirivu n'amutegeeza n'amugamba nti kakati nina ekintu kye njagala okubeera ng'ate onkolera njagala obeere ng'ate ongenderako mu ggwanga ly'e Vietnam obeere ng'ate ontwalirayoko ku buntu bwange butinitini buno era n'abeera ng'ate amutikka briefcase yamusuubiza n'amugamba nti bw'onaaba otuuse Vietnam ngenda kwongera ssente endala mpitirivu nnyo era tofaayo ngenda kubeera nga tenkuwa tiketi egenda okutwala mu ggwanga ly'e Vietnam sako n'okubeera nga ate nkusasulira ebyensula byonna omwana ono ng'era omwana yenna yafunamuko ekinyegenyege nga bw'onoobeerawo ng'oli yala munno n'akutuma n'amugamba wayi beera ng'ate onyambako wano na wano mpolampola so mukwano gwe oyo bw'atyo bwe yasobola okubeera ng'ate amusendasenda n'abeera ng'ate amutika ebintu ebyo onono gwe baatika ebintu teyamanya kiki yasobola kubeera ng'ate atwala era mu ggwanga ly'e Kenya yayitawo bulungi nnyo n'abeera ng'ate alandinga mu ggwanga erya Vietnam mu kubeera ng'ate alandinga nga bumanyi ensi ezo zibeera ne surveillance ey'amaanyi bagenza okubeera nga tebeekebejja ebintu bye basobodde okubeera nga tebamutikka ekyamazima omwana ng'alina enjaga era ng'enjaga eno mpitirivu so abakulu kye basazeewo ne bamugamba sooka ojje wano ne babeera nga tebamutwala mu kasenge ne bamwaza bulungi nnyo ne babeera ng'ate munaye bagwa ku njaga endala nnyingi nnyo era eggwanga ery'e Vietnam senga okeera ku makya ne babeera nga tebakutte n'enjaga oba ekintu ekyefaananyiriza enjaga ekyamazima ne wabeera papa nga yavuddeyo n'abeera ng'ate abakubira essimu ne wabeera pulezidenti ow'ensi eyo n'avaayo n'akuba essimu toyina ngeri ki gy'oyinza kubeera ng'ate otaasibwamu era ng'ekibonerezo ekikyasinza okubeera nga kitini nnyo senga babeera bakutte n'enjaga actually ndowooza si Vietnam yokayoka n'ensi ndowooza ezimu awo ku ddungu ekibonerezo ekyasinza okubeera ekitini ennyo obeera ogenda kubeera ng'ate osibwa mayisa sinakindi bw'oba nga osimatuse ekibonerezo ekyo obeera ogenda kubeera ng'ate ottibwa so mwana muwala Margaret ekibonerezo ekyamukutte kyakubeera ng'ate attibwa era nga olunaku lwaleero ssaawa zigenda kubeera nga teziwera 2 n'ekitundu ez'ekiro omwana ono agenda kubeera ng'ate attibwa era nga enkola gy'agenda okubeera ng'ate attibwamu agenda kubeera ng'ate ateekebwa
katanda k'amasannyalaze kabeere ng'ate munaye kamuyonka. Munnange gavumenti ya Kenya yavuddeyo nebeera ng'ate egezaako okubeera ng'ate eyingira mu nsonga zino ng'egamba naye mubeere ng'ate mutusonyiwa omukulembeze w'eggwanga eryo ya Kenya yavuddeyo nabeera ng'ate akubira mukulu munne akasimu namugamba naye mubeere ng'ate mutusonyiwa omwana oyo bambi gwe gusoose okubeera ng'ate alinnya ennyonyi teyamanya biki bye basobola okubeera ng'ate bamutikka naye munaye abakulu b'e Vietnam baavuddeyo ne bategeeza nti munaye mulina amateeka gammwe sayidi eyo naffe tulina amateeka gaffe wano era ekintu ekyo tetugenda kubeera ng'ate tukikkiriziganya nakyo era twamaze dde okubeera ng'ate tusala omusango ogwo kakati no bibigenda mu maaso sayidi ezo kino nno gwe nawenna nkuba kyeyo obeera ng'ate okifunamu ekyokuyiga kubanga olwaliro kigudde ku Margaret ate enkya kiyinza okubeera ng'ate kigwa ku muntu omulala oba omuntu oso mubeere ng'ate mubeera very careful tokkiriza muntu yenna kubeera ng'ate akutika ebintu nga tomaze kubeera ng'ate obyekebejja beera ng'ate obikebera bulungi nnyo sinakindi abeera ng'ate omuntu omugamba sigenda kubeera ng'ate nkutwalira kubanga bw'onookwatibwa bw'onoogwa mu musango ogwo ne babeera ng'ate bakutte n'ebintu ebyo gwenga gwe omusango ogwo gwe gugenda okubeera ng'ate gukwata togenda kubeera nga tonnyonnyola abasajja nti se byange waliwo eyabintisse gwe kenyini abiina gwogenda okubeera ng'ate okafiiramu era nga abantu bangi nnyo bazenga bagwa mu mbeera bweti njagala bazzaayoko ku incident eyagwawo ew'omukyala Irene Namubiru omuyimbi waffe era ng'ono yakwatibwa n'enjaga lyali ggwanga lya Russia yali wamunzijukirizemuko wansi mu comment section omukyala oyo yakwatibwa n'enjaga side ezeeyo lwakuba nti ensonga ye yalimu nnyo abanene era abanene mu ggwanga Uganda baavaayo ne babeera ng'ate bamunwanirirako n'abeera ng'ate akomawo naye recently omukyala Irene Namubiru yavuddeyo n'abeera ng'ate akola interview enjawulo n'agamba nti abantu be bennyini baganda be baavaayo ne babeera ng'ate bamukola ekintu bwekiti just imagine muganda wo n'abeera ng'ate akola ekintu so muganda wayinza okukwasa ekintu n'otafaayo nnyo just ono muganda wange toyinza kubeera ng'ate of course osuspectinga naye for your safety nkutegeeza beera ng'ate ebintu byonna bye babeera bakwasizza beera ng'ate obyetegereza bulungi nnyo kubanga nkutegeezezza senga gukera ku makya omusango guno ne gukwata toyina ngeri gy'ogenda kubeera ng'ate onnyonnyolamu abasajja nti munaye ebintu bino si byange byonna bigenda mu maaso sayidi ezeeyo ngenda kubeera ng'ate mbaterawo vidiyo zino musobole okubeera ng'ate mulaba embeera nga bwegenda mu maaso sayidi ezeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo sharinga vidiyo eno emirundi gyonna gy'osobola mu contact list yo mikwano gyo gyonna beera ng'ate ogiweereza vidiyo eno comment section ebeera open beera ng'ate otwegattako mu butongole subscribinga olw'ensonga nti tubeerawo ne videos ekikabo ekiti era nga zijja kuyambako okubeera ng'ate oyongera okumanya biki ebigenda mu maaso mu nsi kankomawo namawulire amulamangi yo temuvaawo Mwebale kulwana tutalo anange omuntu tumutwala ewaka agenda neyanziza nnyo owaye mawana neyanziza munange obuyambi simanyi omukwano banange ndi wano ndikulinda nnyonyi ndowooza ondaba n'emikwano mwebale kulwana tutalo anange omuntu tumutwala ewaka agenda neyanziza nnyo. Thank you very much, fellow Kenyans. I want to take this opportunity to ask and to request the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, to assist this lady called Margaret Ndota, who is supposed to be hanged tomorrow in Vietnam. This lady did no crime. This is a lady who was at the wrong place in the wrong time. This is a lady who was misused, used, and abused. This is a lady who was used to transport drugs. We should not lose a Kenyan, Mr. President. You need to act with speed. You need to help Margaret Ndota. Margaret Ndota should not be hanged tomorrow. And I know that you can take your phone, you can call the Vietnam government, and we need not to lose this lady. We as Kenyans, we need to unite behind this lady because she's one of our own. Even if it is exchanging one of the cabinet secretaries who is corrupt in this government with this lady, let us do so.
whatever it will take us to do, let us do so that we can save the life of Margaret Luta. Thank you. God bless you. Uliriza story ya taata omuto eyasingayo abaana ba muganda we mu byokoola afune obugagga bitiisa. Story eno ejjiddeko ne vidiyo nga basimayo eddogo eryatuga omwana omu n'afa nga alaba abakazi babiri mu byeru. Njagala kulabula abantu mwenna obuteesembereza muntu gw'olaba nga tava mu basawo, kuba ebyokoola we binaamusaba gwasinga okubeera naye ajja kuwaayo. N'ekirala bannange mukkirize mugaani eddogo gye liri, oli asobola okuloga n'osiraanira ddala wamu n'okukutta. Mr. Todduka wasuze otya? Leero njagala okuwa sitoole ya muganda wa mukwano gwange. Muganda wa mukwano gwange era ye mulenzi. Kakati Mr. Todduka, mukwano gwange oyo alina muganda we omulenzi bulungi, mutaata ne mu maama bulungi nnyo. Naye taata waabwe abazaala yafa. Taata waabwe abazaalira ddala yafa. Ne basigazaawo bataata baabwe abato. Kakati Mr. Todduka, taata waabwe abato abasigalawo abakuza, omu ku bo yagenda ku basawo ng'ayagala kugaggawala. Yagenda ku basawo ng'ayagala kugaggawala, n'aggyayo ebidagala, n'agenda n'abisimba ku kikomera kya mwana omulenzi. Muganda wa mukwano gwange omuwala n'abisimba ku kikomera kye ng'ayagala kutta omulenzi oyo ne muganda we omulala. Ebintu ebyo bye yaleeta yali ayagala kufuna bugagga, naye nga byagala kutta abantu babiri. Byagala kutta abaana be babiri, omulenzi n'omuwala, afune obugagga. N'abisimba ku kikomera. Bwe yabisimba ku kikomera, omwami oyo yalina amaka amalungi ne mukyala we n'abaana be babiri nga balinamuko ku ssente, bali balinamuko ku ssente. Omuvubuka oyo baatandika okulaba abawala babiri mu nnyumba, nga bwe babeera balaba abawala babiri mu nnyumba ng'ebintu bibatawaanya, ng'omwana mulenzi ebintu bimutawaanya, mwana mulenzi ng'alwala. Olwamala omulenzi n'agamba mukyala we nti baveewo ennyumba baveemu, oba oli awo ebintu ebyo bijja kugenda, bijja kubeesonyiwa. Bwe batyo baavaamu ne basenguka ne basalawo n'ennyumba bagikoone egwe ku ttaka. Ennyumba baagikoona n'egwa ku ttaka, ne basenguka ne badda mu bupangisa. Mu bupangisa gye badda, still abawala babiri era baasigala bakyabalaba, era ng'omulenzi akyali mulwadde, olubuto lumuluma, alaba ebintu bwe batyo. Ne binjogerako bibaddewo omwaka mulamba okutuusa omuvubuka lwafudde, mwaka mulamba okutuusa omuvubuka lwafudde. Mwana mulenzi yatandika okuzimba olubuto, n'azimba olubuto. Ne batambulako. Bwe baatambulako baabagamba taataamu omuto y'abaloga, ayagala abantu babiri okubasaddaaka afune obugagga. Ayagala oyo omulenzi n'omuwala omulala muto w'oyo omulenzi. Ne babiwakanya, ne baddamu ne batambula awalala, babagamba ekintu kye kimu, ne batambula awalala babagamba ekintu kye kimu. Naye munnange Mr. Todduka, olumbe nga lukuzibya amaaso lukuziba, n'abakwetoolodde ne lubaziba bonna nga tebalina kye balaba. Baasalawo ne bagamba tugende mu ddwaliro balongoose olubuto. Before nga tebanagenda mu ddwaliro okulongoosa lubuto, baagenda ewa ddadi oyo taata. Ne bamugamba munnange bw'oba oyina ebintu by'owasindika ku mwana omulenzi tukusaba obituggyeko. Ne beegayirira bimuggyeko, bimuggyeko alimbulumi bimuggyeko. Taata yagaana, ne ku kyalo n'addukawo n'agenda.
yagaana n'abagamba ye talina byamanyi talina kyakola batambule bamuviire tebadde amaka ge ye n'asengukawo era naye n'agenda nga tebamanyi gyali. Balo badde lwakumeka sijjukira naye nkimanyi mu mwezi guno ndowooza nga 1 week emabega omuvubuka yalwala n'abeera bubi nnyo ne bamutwala mu ddwaliro bamulongoose olubuto. Bwe baamutuusa mu ddwaliro baamala okumulongoosa bulungi ne bamulongoosa ne bamuggyamu amasira amangi mu lubuto lwe lubadde luzimbye. Omuvubuka omuto bamuggyamu amasira ne bamutunga bulungi n'aterera n'atuula ku buliri. Bwe yatuula ku buliri n'abagamba mukimanyi nti nno ngenda kufa. Ne bamugamba lwaki oyogera bw'otyo toyogera bw'otyo togenda kufa togenda kufa. N'abagamba ndaba abawala babiri babano bannumye bali abawala abaali mu nnyumba eri gye baasookamu n'ennyumba gye baddako okupangisa. Omuvubuka ng'akyabalaba abawala babiri yabagamba ndaba abawala babiri baabano bannonye. N'ayita taata we n'amugamba taata ekintu kinsala mu lubuto naye gyankubuulire. Taata we yali azze okumubuulira kintu kyamusala omulundi gumu mu lubuto. Omusajja n'akutuka. Omusajja bwe yakutuka n'afa baamutwala okumuziika. Bwe baamala okumuteeka mu ttaka ebintu ne birinnya oyo mwennyini eyali addako okufa. Jjukira oli bimututte afudde bamuziise ne birinnya ono omuwala ne byogera ne bigamba gwe tukumaze ono ye tumumaze. Taata wammwe yawaayo abantu babiri ono gwe tusse tugulayo n'omuwala era yaddako twagala musaayi. Ebintu nga bye byogera twagala musaayi taata wammwe alina okugaggawala. Nange nga bimuvaako bwe byali biringi nga wayita olunaku lumu nga taata bamulaba ate ng'akomyewo tetumanyi oba ye yeetwala ku poliisi naye yadda n'abapoliisi ng'akwata nkumbi ng'atandika kusima bintu we yali yabiteeka ng'asima ng'ajjayo nga bw'abagamba nsimagana amagi. Yabagamba mbu omusawo yamugamba amagi olunaku lwe gali yatika mu ttaka naye lwalifa era ndowooza olwayatise omuvubuka n'afa. Naye ebintu babiggyeyo kansuubire omuwala mulala naye tagenda kufa engeri gye babiggyeyo. Eyo Mr. Todduka sitole yange gye mmanyi eya mukwano gwange. Naye taata oyo gwe bayita okumubuulira oyo yali taata omuto. Jjukira abataata abaddala baafa taata ewaddala yafa ne wasigalawo bataata. Kati bataata omu ku bo gwe yali ayita gye bamubuulire naye tebasobola kumubuulira bambi n'afa. Kitalo nnyo obuvubuka bamuziika musaayi. Ebintu nga bye byogera twagala musaayi taata wammwe alina okugaggawala. Nange nga bimuvaako bwe byali biringi nga wayita olunaku lumu nga taata bamulaba ate ng'akomyewo tetumanyi oba ye yeetwala ku poliisi naye yadda n'abapoliisi ng'akwata nkumbi ng'atandika kusima bintu we yali yabiteeka ng'asima ng'ajjayo nga bw'abagamba nsimagana amagi. Yabagamba mbu omusawo yamugamba amagi olunaku lwe gali yatika mu ttaka naye lwalifa era ndowooza olwayatise omuvubuka n'afa. Naye ebintu babiggyeyo kansuubire omuwala mulala naye tagenda kufa engeri gye babiggyeyo. Eyo Mr. Todduka sitole yange gye mmanyi eya mukwano gwange. Naye taata oyo gwe bayita okumubuulira oyo yali taata omuto. Jjukira abataata abaddala baafa taata ewaddala yafa ne wasigalawo bataata. Kati bataata omu ku bo gwe yali ayita gye bamubuulire
naye tebasobola kumubuulira bambi n'afa kitalunye obuka bamuziika. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.